Buli lukya ebbugu mu byobufuzi bya buli kitundu kya Uganda lyeyongera era buli eyeesimbyewo awera okumegga gwavuganya naye ebusujju kifumba mutuku era embiranye eri wakati w'omubaka Vincent Nyanzi munna NRM Lukure ne munna kibiina ki National Unity Platform David Luchamzi Karanga. Busujju kisangibwa mu disitulikiti y'e Mityana era nga constituency eno ekolebwa eggombolola 5 okuli Kakindu, Mwera, Malangala, Manyi ne Butayunja. Vincent Nyanzi yakikirira Busujju mu Parliament okumala emyaka 2 oluvannyuma lw'okusuuza yali atwala ekitundu kino Oweekitiibwa Bumayanja kati omugenzi. Mu mwaka gwa 2016 David Luchamzi Karanga eyesimbawo ku bwa Namunigina yamega Vincent Nyanzi era wetwogerera yakikirira abantu b'e Busujju mu Parliament. Vawo mpita wa 2021 atandise okukunulayo buli omu gy'abadde yeekwese mu kisanja kino eky'emyaka 5 anti Vincent Nyanzi akomyewo mu lwokaano nga munnakibiina ki NRM amangu ddala ng'omubaka Kalwanga eyakafuga ekisanja kimu yakeegata ku kibiina ki National Unity Platform kati ekiri ku mimwa gy'abalonzi bye bibuuzo ku lwaki Nyanzi yasazeewo okukomawo mu lwokaano. Twebuuze ekintu ekyamulema mu myaka 20 kikyanakola musawa zino kikyerabira mu Parliament kyagenda okunonayo. Nyanzi amaze mu Parliament emyaka 20 yasuubiza eggulu n'ensi naye talina kyakoze. Tulina obulumi naddala obwa member wa Parliament. Bamemba Parliament bonna betusindikayo balabika kuba babayalo bakikisimanyi. Okuva mu kibuga Kampala okutuuka Zigoti awali erimu ku makubo aganguwa okuyingira eggombolola ezikola Busujju 5 kikutwalira essaawa emu yokka. Kyokka okuva okugenda mu byalo ebikola Busujju teri wadde entambula ey'olukale kyokka ng'engendo mpanvu nnyo. Omuntu okuyingira Busujju kimwetaagisa okukozesa entambula ya bodaboda kyokka n'abazivuga beekokkola enguudo embi ezituuse n'okubonoonera ebidduka. Yogenza ogenda okula amafuta g'okozesezza ng'omusaabaze ssente zaakuwadde ziba tezikumala ng'ogenda mu kaluubiriza ate nga naawe olwanakola ki kufunamu. Busujju erina abalonzi abasoba mu 900 kyokka teri wadde oluguudo lwa kolansi ekitabudde abatuuze ne batandika okwogerera abakulembeze ebikikinike. Ku nsonga eno tutuukiridde omubaka atwala ekitundu kino David Luchamzi Karanga era bwe tumuyitiddemu ku bulumi abalonzi bwe batunnyonnyodde naye n'abajjukiza obuvunaanyizibwa bw'omubaka wa Parliament ku mbeera y'enguudo embi ennyo. Karwanga agamba nti waliwo enteekateeka ey'okuzikola wadde nga waliwo abantu ssekinnoomu abeezinga mu budget ekikere y'enkola y'emirimu. Emirundi egisinga tulina obunafu mu buweereza naddala abavunaanyizibwa mu kuteeka mu nkola kubanga budget eyinza n'okuyita naye olina agikyusa kubanga alina obuyinza oba atuukirira president oba asobola okwogera ne president ne bakyusa budget neekola bye baagala so si kola abantu bye baagala. Waliwo omutuuze ataagadde kumwatuukiriza linnya ku terefayina kyokka agamba nti enjawukana mu by'obufuzi omulugube n'enjawukana mu mawanga kyekisibye Busujju emabega. Nakugambe maama enguudo zino eziva mu byalo ezigatta ku nnene ziri mu mbeera mbi ebinnya biyitirivu kikoze bulungi muzze kwa nkuba era ebinnya ojja biraba amazzi galegamye entambula yaziŋŋama senga obeera mu bwangu oba ofunye buzibu ki bwonna entambula eba erina kuziŋŋama enguudo teziri mu mbeera nnungi. Kati ogamba nti nno oluguudo luno luganye okukolebwa n'olwenakawuka nze ndulinyeemu nze nagana oddulimisa nze ŋŋanye oluva emyanzi okudda Kasanda waliwo ebintu ebimu nga birinze budde tubikole ngaffe bannansi. Embeze batulimbye ebintu bingi basuubiza ekintu kye batagenda kukola naye ng'ekigenda kye bagenda bw'okwekulaakulanya nga bo n'amaka gaabwe ne baganda baabwe n'abaana baabwe. Ebbulwa ly'amazzi amayonjo amasannyalaze n'ebyentambula kye kimu ku bizibu abalonzi be banokoddeyo ebisinga okubasoomooza era bagamba nti bakooye abakulembeze okugenda nga gye bali ne babawuddisa mu biseera by'okubanoonyaamu obululu kyokka bwe bamala okutuuka mu Parliament ne batajjukira bye baasuubiza. Naye kati ababaka be tulina mu Parliament banoonya kulya n'abaana baabwe ne bazzukulu baabwe era abo bonna boolaba abasinga ababaka bali mu Parliament beezimbira dda zikalina naye nga ffe tusigala tukyali banaku n'olwekyo ffe kitusalawo kati obanga Parliament yaffe bwetyo bwekola tujja twagala tulonde mu buli famire naye egenda eryeko abakulembeze batusuubiza kibabituwa. Kale tetulina ssuubi liri awo lyankomeredde nga bannabusujju mu kulonda kwaffe ne musolo gwaffe gwe tukola ki gwe tuwa. Wadde nga guli gutyo abeesimbyewo ku ky'omubaka wa Busujju mu Parliament bakyagenda mu maaso n'okuwaga ate n'okuwera okukolera abalonzi.
esokera ddala twagala okukwata ku byenjigiriza byeyongera okuba ebyomulembe tubijje we biri kati kubanga we twabisanga wali wavundu nnyo ekyo kimu ekyokubiri okulaba tuteekamu amaduuka agasobola okusupplyinga ebyobulimi ebidagali ebirime ku bbeeyi eya wansi. Njagala okutuusa eddoboozi lyange era nga neeyama okusobola okubeera omuzindaalo okugoberera bekikwatako gamba nga local governments. Mu kitundu kino eky'Ebusujju ebyobufuzi bya 2021 byatandise dde okutabula abantu era abawagizi ku buli ludda bwe basisinkana beeyogerera bisongovu. Ebipande byatandise dde okuluma wadde nga kampeni tezinnatandika era ffe tujja kwongera okukutuusaako byonna ebigenda mu maaso mu constituency eno wadde nga ku mulundi guno twalemereddwa okufuna Vincent Nyanzi okutubuulira ekimutanudde okudda mu byobufuzi eby'okuvuganya. Fatuma Nakiwala Kivumbi, BBS Telefina mu